Previously on AMAKA got KABOYO, the peaceful house. Buterevu. Ogenda mujja mu kyalo weewaana mbu surprise kayino tuba tulekedde ekyatulese olwaleero anze sifuddeeyo gy'ava era nga tulekedde kasinema akagenda okubeera akasufu kamala wendinze ate nze nvaawo ku kyalo naye nja kwewuunyisa wetwakoma katundu kaffe akaanamu 7 we beera n'omukyala kuba kati okuze tokyali mwana egenda kukwewuunyisa ng'asebo gwayambadde previously agamba kawe agendamu kuba surprise eri Magida tulekedde ekyatulese nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge nga begasa omune TAMZ Media Uganda ne bajja kutusa kano kitwolekedde wabula nga kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey nanyini sinema ye yakakwata n'akagattagatta era batonajja kutusako butongole nga bagamba Sembata Rashid najja director wako okuntiko nange VJ ISMA Uganda nembera DOP wako ba director photography yakaise amaka ga Kaboyo the peaceful house tuli ku season ya 2 kano katundu kana 8 njagala olabe era mukashaka no mukutandika twatandikira ku peaceful house kwennyini kakati enkyayitayo mukashaka no gwayambadde yasibula wabula abagenda zaleeta debula nze ngogenze ma ambadde kugobye era ambadde nsiibudde nze kugobye ambadde ngenze koma munyumye bano bolaba mubeere bulungi balabika tebali kwatagana oyitayo enkya balinga bolaba akabwana engo naye ale tonnimba badaze kuliira mukyaliwe yamufunidde seba akalimo yasooka nakulisaayo kibubuwe agenze najja nankyalirako munaye mukwano gwange oyo babyakukeera nkyagenda ku muyiyiriza akalimo naye kati weewulira otya musawo akwadde ku makerenda akadde makerenda jjukira debula yali akuteku ogendako mu ddwaliro teyewulira bulungi njozeze tukudde bulungi yasooka n'amugawo waayo empale munnange yo mu byenjozezza yensinze okutukuza togiraba giteeka ku waya tewali buzibu tebateyaziteeka mu mayumba yamugamba kati njanikewa naye kyala namugamba giteeke ku waya tewali mutawaana kuono tebatera kuziteeka mu nnyumba gweteeka ku waya giteeke ku waya baabo kati nnyini maka muno syewe yayoza ni katonda wattu mwagambe tukyakali ku nnyanjula wamu ne VJ ISMA Uganda ku 0758 67237 wesindika amanyago n'ekifo wesinzide tubagala nnyo mwena abakalabira ku TV era nga tubagala okukamala gwe sigala ng'otuninze TV yo kimanye nti eno sewe ye TV esinga okulaga ebyakabi kati nga wayise akaseera noonya olweyalunayo talulaba ye debula Kaboyo kwe kukoola omwagalwa mwami Kaboyo naye nga n'omwagalwa talabikako kati olwo balutaddewa manye se waliwo obeera ewaka wano nga nalwo yalututte waliwo obeera ewaka sewo ne bikusabukako ng'onoonya ebintu biraba ate nga temubeerawo bangi TAMZ Media Uganda nabagambye agenda maaso n'otufumbira ebyakabi buli kaseera yakwate kubona adda mu nyumba bwe wakati sebo tewali akyalawo ye lwaki amenyekamenyeka kati ziba teziri busa zaleeta omwami w'omaka muno naku zino sebo obwavu bumuluma naye nga omanye ebiseera ebisinga abasajja twegumya kasente ennaku zino tekakyalabika omwanya ezo wa tezinnengera nzijja ziiya zengerere mu nnyumba tirisiti zinaagula akasukaali yasooka namuyita wayo mukyala kaabo okeddewa mbadde nonkeddeyo kugenda kuteeka w'amata naye ngaekangentereeti nga yayiseewo dda tyabadde agenze kunona amata wabula ebyembi asanze ow'amata yagenze dda erinnya lingendo tandikanga okuyitawa adde njagala oyongereko nakani mukyala Kaboyo omusika mbwe se bayagala amweyitire omusika wa kaabo abannaye wogenda okunsikira aya
Atoyi nayo mulala. Tuki ate nira era gwewe ko mu bwoti gwe ni. Kugambye ekiri mu families za wano. Wagwaya lava efumba mutuku. Owakaabo efumba mutuku. Iwana siwa. Oligwe wali omanyi yagenda. Mando hizo lowo zake ekyoko. Kyogamba tali ddala mu bwongo obwo. Kyogamba nnyinza omuzzaako gwe. Simanyi kale. Kati kale mbadde mbuuza bubuuzi. Sinsobola kumuzza. Manyise omusajja nga yakwagadde. Banyirira. Neera nze bwentyo bwe. Abakyala bonna abalala abeerabira. Gobawo ku ssaawa eyo tubanga nkoko mpanga. Seera zibaawo nnyingi naye. Owane waka ne nalusirira. Beekusemberedde naye. Gy'obuuka nayo. Kola tutya? Nyala kufunirayo obweyo. Oyagala luno olwaffe Oluganda oba oyagala luno? Lonna ekikulu kasatu erako ewaka. Kubanga mukwano gw'omumanyi ye yajja wano oyagala agenda atwogereko ebintu omukazi Kaboyo. Manyi bagamba sseba amaka ganyuma kuteesa. Gwe manya munno ofunye engeri gy'omutereeza muteese olabe sseba amaka bwe gatanyume. Buli we muteesa nga muli mu maka emirembe gyeyongeraku kubukana mu maka gammwe. Kale saga kyalo kunjogerako bibi. Ndi mukazi mulungi. Nina n'empisa. Saga kyalo kunjogerako bibi kuno. Olabanga nakwerondera. Mugamba mutya mwena tiimu Kaboyo. Tuwagala okukamala. Sobola kunzija wano mu makago. Yonna gye ntambulira yonna mbeera. Teri ate gwe alondabyeko nga ntambula bukyanga nzija wano. Era mbeerawo waka wano. Ekyennyini kale kati kansooke mmala okuvaako wano. Okugenda Kendi. Yakwate kuba asooka ayitewo. Omusajja yenna olina ogezaako okuba omusajja. Olina okukola ssaawa mina muve mu kwebaka. Gwina oba akasewo paka ssaawa 7 bano bagenze kukeera kukola. Ayagala okutuuka ebbali. Nago galimba. Gagira mu bad timing. Yakwate kuba n'asooka agendako e Bungereza. Zibano teziri busa. Nga kakiga kanyankole. Omwami Kaboyo wali. Ali. Mbadde nze leero njagala sente zange ne wano sivaawo njagala sente zange obogenda n'omujja we kasatu bwendi. Kakiga kanyankole ladies and gentlemen. Mwebale kulaba HGTV era nga tubategeeza nti Empire Movies Production abakuzanyira firimu ze zibeera ensufo kamala nga omukomubbi effujjo maka twejje go stress ekibo kya namwandu beetaaga abazannyi ba firimu ne bwe batozannyangako jjukira nti bakuzanyira ne kano kitugenda maaso n'okunyumirwa akayitibwa amaka ga Kaboyo akasufo kamala okumanya ebisingawo kuba 075 46 67 52 oba 075 46 72 27 mwebale kunyumirwa. Yali Seba akomyewo. Azibete babintiisa. Ate kuno Seba ajidde mu giya. Ebyo njagala sente. Tondekanira. Ugambe tondekanira. Ne solo gwe bataasamira. Sente zange ze yeddebula. Walo. Tondekanira ono tibalekanirawo. Ibananga basiru nga muri ku nsiko. Ye Kakiga Kanyankola agamba. Ekyalo kyonna bwe mwemanyirira okuyita owenu n'oweeri. Kati ojjo yasama nze tondekanira. Sente zange ze yayagala musimbula omutwalo gwe. Yagamba ze zindeese wano. Nze sina kuyitako. Fule nze mve wano. Siru kino ekitategere talina magezi kwata. Buno obusente kibuno bwompa buno nze nakolera nusu mutwala kati okukolaga nti njagala sente. Kati lesamira tula. Wano si Katonda watu. Tula eri mu ttaka wano sivanga oba ntulawo wano sivanga sifunye sente zange. Katonda ekani. Sente zange ze njagala. Ogenda kubira polisi ejja kunona wano. Kwala sente zo vano. Nze sinakolera ezo nusu 2 byompa. Negwe. Debula muzibu. Yakwata kya 2. Achiwe road. Wakake. Kali musajja watu abali mu kutikula amakula. Njo kimeka oyo. Yawulira oluyombo luli ewaka. Nago ganumye nnyo galimba. Kolera. Kati akakolera ani? Katonda watu. Ekikulu nago gandi bubi. Bwana nawe sinawera ku 8 January. Kati sigenda no kuviira wonna. Nda kubiira ye. Kuliriza. Kukuba.
amakula gagira galindako eno lutalo ngenda kukutimpula gwe tontiisatiisa byogere mutiise banyammwe Makaboyo muleta nsasule sente zangu akikugambe bigambo bino tekugenda kuwadde kakiga sheba alemeddeko agamba ngenda okukubatula osimwali akwanikanga kubanga ziba teziri busa oze wata sente zangu nsasule nze mpe wano ngende ngala sente zange tegagwayo wata sirika uwaye sizikuwogenda ababyo ebigali mubijjawa akaliwe sizikuwogenda wata sente zangu nsasule zimpe kakkana ekikuyombya kakanyisa olinga atalinga omuntu ekizibu nekiwadde edda sente okumanya ekisirusiru tekitegera zino sente sazikwadde edda olekana kwata sente ompe sente zange kwata sente zo omanja sente bweze nkuwanja tozimu zesizimanyo yasooka n'amubuuza mmeka njagala sente zange mpe wano obudde eringo jo kakiga alemeddeko oyagala nakuba sebo gwosanzewo yayagala kimu sente zakwate kubave wano yakozesa gwe wankozesa kenyini naye buli gamba n'okunkubyankubya ye bannaki hulira na debula sente zange sokoddemu kyoyogedde nakolaki njagala sente zange ekyo kyoyogedde ate njogedde kiri wazinze kukima sente zange luli najja nga weekwese njagala sente zange kati nali nekwesewo ate nze manyi omukazi wo wayekwegera mu buliri simanyi njagala sente zange kakale ekikubanyisa ono atakuwa mulimu kyekyaki anti kati bwe nsanzeewo kati kyenjagala njagala sente kakiga shebo yatabuka bino ebigali mubijjawo bye njagala se oba bigali naye njagala sente zange mpewa kyoyogera nkitegeera oyagala mutwalo gwe nakolera mpozi wankolera mulimu ki twali ku buloka wali ku buloka yajja amujjukize njagala sente towebuzaabuza njagala sente zange kakiga ataamye kwesi isooka najjukira mpozi twakolawa ku buloka wali ku buloka gosaaga gwe mayise waliwo omuntu akubanja nga tojjukira ngeri gye wamuwolamu eyegwe kuba gye wamukozesa kati yajjukira nsasule ng'ogezze kiki ate kati ngeze bikinga olowooza waliwo ebirala tukwa kumuwona ebiwukoyo mpozi bwe wali ojja wasangawo nze nasangawo gwe mwali babiri nasangawo gwe bagambe kano kajja tunyumira gwe wekanye nandize kubanja nga sigwe nakuwa mulimu ki mpozi gwali gwa buloka gwa buloka emirimu mingi twasomba buloka nange n'olwomulala naye njagala oyogera amazima ani yakuwa omulimu gwe nasanga nekuwa omulimu sente emekazi wakola mutwalo aya nze nazikuwa mutwalo siva wano leero nga kakiga agamba ye yakolera mutwalo ate kawe yamukwasa omulimu ye yagumuwa ekisooka sinze nakuwa omulimu nakusanga okola sajja nga oli mukola ate oli yaŋŋamba kwagenda okunsasula siru yaŋŋamba kwagenda okunsasula obadde olina kibbi wuliriza mwe bennyini mwabampa omulimu mutwalo gwe njagala kati nno baba bakyakayana zaleta gwaya ate ye gwaya mubadde kimwe kati ate kakiga tamanyi yamuwa mulimu agamba gwaya bwagamba kaboyo wuliriza leeta omuggo unalabika na mubbi batwala ono tinka yagala kutuba n'ekinigi nakyo kitwalire ddala tuddanga laba nembaga tukamaze abaayi omusajja oyo abanja oba mubbi wuliriza abanja kituufu sigwa mugamba simanya akolera 10 nembalekawo nga omusajja ngambe abanja omutwalo ate gwayambadde ate obusungu yali abugjewa gwosonga musebo kuluna akikoze ne kaboyo waali yanzigyeko ddana anti munaye oli yankyankalanyiza yanengoze nalwo otusana kunsonga mba sebo nonsongamu oteekamu olunwe owange oyagala jangu tugende wamaka bulaza
tusonyiwe amagabali ojja ogira amagabali nnyini tusonyiwe ani gwogamba amagabali tutabuka kati nno gwayambadde yatabuka ayagala kulya muka Kaboyo mulamba obadde kikabulaza nawe teweekyanga oyo mukazi wonkoyo okumanyira mazima naavumavuma nakati amanyira wooli kakati olutalo lwali masekati ga gwaya ne Debula Kawayo sidama kulaba oyo mukwano gwo. Wuliriza. Genda mukwano sidama kulaba mukwano gwo anotadda. Nakula bulada n'ekyo kikwano kyo. Sidama kukiraba wano. Kufe babiri ajja kuwulako omu. Ezo kusigala mukwano gwo omanzi okugenda. Katonda watu bannange. Timu Debula. Muliwa. Banange tubagala nnyo yonna gye mukalabira. Abali ku munyogagano gwa intaneti. Kaboyo byamusobera alina ogenda okukola kyokka n'omukyala amwagala oyo omukazi owa mukambwe tadda simusangawo Katonda watu kabadde kana 8 tusinkane mukagenda okubeera kana 9 mbadde VJ ISMA Uganda abakalabira ku munyogagano gwa internet mukola kyamaanyi abali ku TV yafamu abatuninze mukola kyamaanyi abali ekasenga ku saluni kyamaanyi big up mwenakuume